omuntu n'agenda ano n'agula ettaka n'azimba ennyumba ya bisenge 4 oba 5 ng'ebisenge ebyo azimba kuliko ekya Saala, kuliko ekya Jeni, kuliko ekya James, kuliko eky'omukozi, kuliko ne master, byonna n'abikwata nga birungi nnyo. N'atandika okuzimba ennyumba, ennyumba n'ebeerawo. After 7-8 years, ebintu bino abantu mubadde mubikolera ebbanga nga liwerako. Bw'okimaliriza bw'omalira okuzimba ennyumba eyo, abaana abasinga babeera mu myaka nga 14-15. Nze kyetegereza nnyo abantu batera okugamba nti nkyalindako abaana bakyasoma ndi what have you. The story ends. Abantu bonna abazimbye amayumba gano abaana baabwe tebageebaseemu. That is abaasigalayo ku mawanga. Abaana tebasula mu mayumba ago. N'osigala ng'ozimbye ennyumba eyo wallahi nga yafuuka ya holiday. Naye nga omuntu gw'okwasa wano agenda okubeerera mu nnyumba yo omusasula, asikaali waali abeeramu omusasulira yaka and what have you. Nze mbakubiriza okuzimba ebintu bino, naye kyengezaako okubagamba is okukola ebintu nga omaze ddala okulabira ddala kikye weetaaga. Kubanga oyinza okukitunulamu nga okuzimba ennyumba eri fine, kubanze mbakubiriza nnyo mulimo okujja nga musulira abantu and what have you. Naye nga obunene ne expenses z'oteekamu olumu nga tekiri worth it. Kuba omwana agenda okujja wano ng'agenda kuwummulamu buwummuza amaladdeyo, oyinza okuzimba ennyumba nga ya bisenge 3, ekikyo n'ekyabwe ne muba mulinako house help. That is logical. Kuba bw'oba tolinaawo nteekateeka ndala nti oli ddala ebisenge ebyo babibeeremu nga babisulamu nga bonaga nti ennyumba yange we tubeera, it is a living house, tugirimu tujja occupying in real life. Then ennyumba ennene eringa etakola nnyo makulu. Kakati n'obeerayo emyaka gyonna ng'obadde oconcentratinga ku nnyumba eno is your only investment. Naye nga toteeseewo backup plan egamba nti nno egenda kubanga esobola kwegamba nga tewali yes, you have boys and girls, bisenge 3 bimala. 3 bimala kubanga bw'ojja wano bw'ogenda ng'ozze wano ng'ogenda kusula mu hotel bw'oba olina abalenzi n'abala ogenda osobola ogenda mu hoteli n'orenting ebisenge 8 oba 5. And of course abala obakwata n'obawa ekyabwe n'abalenzi n'obawa ekyabwe. Naawe omwami n'omukyala ne mubeera mu kyammwe. Kati bw'obanga kyokola ku hotel nga muzze for a short stay, lwaki ate oba oyagala ebisenge 5? Ngezaako kubasisimula bwongo like omuntu osobola okubanga osobola okwetunamu omanye nti ddala wano nkola mistake or not. Nze nazimba ennyumba ya bisenge 6. Yes, naye nze jjukira my passion is kuzimba. I had a backup. Ennyumba njizimbe 2018. Okugibeera mu naye natandika dde okukola investments mu property from 2001. So it took me 17 years. Nemmanya nti nno omuntu okubeera nga ennyumba eri nsobola okubeera ddala nga eri worth it, nsobola okujja n'enjibeeramu ne famire yange, waliwo ekisobola ddala otusustaininga okusobola okugibeeramu. Simanyi oba ku kino tugenda twegoberera bulungi. Nsoose n'enkola ebisobola okumbeeza mu eri. Kati gwe kyenkubuuza ku byonna ki?